Tinza. Ala. Bajjo musika. Tuna mu kamera. Bajjo no musika David. Tuna mu kamera. Adam. Akubuza. Musika David. No mwana oyo bwalibanga wange. Ndi muzalukuka. Kino kyengamba Kaye ndi musajja mukulu. Bwe balikola DNA ngo omwana oyo wange siri mulabirira. Nkino nkigambide ku TikTok. Ati nawe kuba musayi wange nakuzalukusa. Kubanga mama we njagala mumalemu obuwumba tutu. Mpuliriza. Mwalabye gye mwe nakatambi akatambula. Bakatadde sawa mukaaga nga champion gudo yakamala concert ye. Era mwe n'abampuliza ku BTFM bana Uganda. Hali yeti sikini. Oyo mwale yatadde video yeyo ye sponsor we. Kalize kandi sokogera amazima. Omwala bamwita Nash. Nash, yes. Yagula tiketi za hali yeti sikini milioni nga mmeka. Bwe twakoze live ne Abitex ne Kaye Wisdom. Ne tubuusa abantu. Omwala Nash Bulo mukazi wa Abdumulasi. Akwana abayimbi nabateka mu agula obuvubuko obuto nabuteka mu sente kadi zina musanga ku Happy Boys ne musanga nga atudde nga anywa bia we nansembere yansanga ntudde jali emyaka 5 emabega nansanga nga ntudde ndine mubala manyize mubala sibira na bakasi oyo gobatadde ka video sibira mwana njagala mbanyonyole kubanga bamanyi nti Bajjo serebu njagala mutire erinya tala ekisi kikulu kunze kwana abasajja abatalabira abana ba kanso kamale police omuwala asala ku Happy Boys nga mweru muzima ali mayindi ali mweru ko original yannonya wendi wali amanyi alinga nagamba hi Bajjo. Hey, Bajjo, you are my celebrity. Simanyi fine ngamba oli fan. Yaka ngeta ne mabega. Mugamba oli fan wange manyize bafani nabo sibalina ko buzibu. Ngajja atula. Ngamba Bajjo simanyi neri amwe mugabo kweli amuchechi. Andize mkoisa lulimi abantu bakulu. Nangamba Bajjo neri amu. Ne mugamba nanga okweli amuchitegeza Bajjo nkwagadde. Nze ntambula n'obukebera bwange. Babita HIV testing kits bulaba sirimu wa weeks bili babutunda ku Lasenti no mukebera ne mukebera kali yaja na excitement nyingi nnyo bajja muwahaga haga yaleta obuzibu naga Bajjo ngenda fira mu kifuba kyo esani ngali mutta nange nengamba o Katonda byagabulya bana abanako ne Katonda ngabudde omwalo omweru ngaze simanyi nti okweli amukitegeza kirala kati munange malo kebera ngera ne mudwaliro mpuliriza nku kadi mande ka ngera ne mudwaliro nkebera omukazi nga mulamu filimu esoka yali mu motoka nyonyo lensi twasula ku lavanda andi zejaga nnyo okogera amazima nga tuvuga omukazi nga tugenda ku Lavanda Hotel ngatusula wekiro kiramba kumakyo omukazi nga ngamba mpa sente namugamba ate sente zaki tize nagambye neryamu naye nga situtegeera ne mugamba leta kubendulu nenswalira wano ne mugamba oyagala sente mmeka tinjagala kakadde ne mugamba mama satambudde na sente zirabadde manyi oli fani wange wampadde ebisobo byabwerere munanga wote ya Lavanda ne record jeziri nabagambe ngenda kwogera mazima bana abawala bajja ku social media ne baswaza abasajja lero ngenda balo game naku yabi bijja ne mission ndala ne biroza katugenda tusumbwe Kaye munange nga tugenda ku Lavanda okuba kwa taina kusimu emitwalo 15 kwa hotel yali ya mitwalo 10 na ina emitwalo 15 ku simu nkuba ku washing be bampereze emitwalo ameka nanga nengeri gyo bikoze obulungi nkoza lulimi lwa kintu kikulu engeri gyo womyenga nakati kati mbadde wa mitwalo 5 mpe mitwalo ameka asatu bana mwesa kati maina mu kadima ndeko ja kunjina tombuze leka maleyo kadima leka maleyo leka njagala bawuliriza basalewo ino mwana mukyalo soko leka njogera ati kadima kadima bakuguze kati munange nga mugamba agamba mama sina sente mitwalo 3 jijo nangamba nandi kukuvidde ndulu wano ne bakwamba kati ngomukazi twegatta January addamu okungamba nti nzadde omwana wo December ngogamba ye nengamba olubuto kiro omwaka omulamba mugamba omwana wange nti omwana abadde kuba walabu ne olunaku olwo wankozesa mwali abasajja 7 ne mugamba lera tojwa mazika bino njogera mazima ateze sirimba ne mugamba mwali abasajja 7 koze nti yetwali 7 ne mugamba ne kati nakakasandi nti omwana oyo wange nti omwana nagenzo okulaba nga go wasembiyo okuntekamu Oya saka sigwendi bino njogera mazima yali ngamba go wasembeyo okukola ekyo tukitegedde tokidamu okutegera ne mugamba kakati omukazi amanya ddi tata wo omwana omutuufu ne mugamba kwata omwana oyo
mutwalire Abitex yankolya DNA nakwata omusayi gwange guli awo kwe mu bieni buli mwana gwenzaala kibabe abalongo ogenda kwe mu bieni omusayi gwange okola ki Dr. Lubega omwana yagano twala yo mwana ku DNA kadi mawulira wala yagano twala owulira setole kakati lwaki njogera ebigambo bino njagala kulaga nti Harriet Sikin tonsobola mweno filimu ze na nyini show newe mwegatta musoko sika kadima nti Harriet Sikin newe mwegatta mwenna newe mwegatta social media mwenna nze bampita Bajjo ndi one man standing te munsobola munango omwana nga mugamba leto omwana kadima totunula yo ngamba omwana leto omwana omukazi bamukole DNA nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa Abudumulasi eyo ne case story nange mbadde nkugamba nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa Abudumulasi esegeza tumubuze kino esegeza omukazi abantu agatu yagana okutwala omwana omukazi yagana otwala omwana ku DNA kati bwe yajja namugamba ofumbiddwa namugaliko ozikanuka story nkakuwa nangamba kakati nze njagala kupangisa wali ku maduuka ge Makindi nemugamba nzi business njawula Ampuli Kaye nemuganga ngenda ku edduuka ngenda kusasula emyezi emeka ebiri nega banga elisigadde ogenda kukola ki kwesa omukazi yapera emyezi munanga tampa rent yasenguka kiro kakati yagezi nagamba Bajjo mubanja milioni njagala omukazi okadima ono serious note alete endagaano nga irampadde kuse katone kadima to papa bino bye ngamba njagala omukazi yo ne serious manyi bagande bamanyira abantu njagala omukazi yo alete endagaano nga yali ampoze ku sente shetani njagala nkubuli amazima Bajjo tugende maso hivyo zino bagenda maso ndikusaidia mukazi bange bwe chwana ndikusaidia mukazi ndikusaidia mukazi katono nyo kadima kasoka njogere ngendo kuyo omukazi afumbiddwa Abudumulasi nekeiza akimanyi Abudumulasi ngamba anze nalya sister wo mukulu uyabadde muyamba toli kumpewo TikTok sebo TikTok njaga togere bitonga bibiri munango omukazi ngagende wa Abudumulasi ngaita kezo manyi bino biwale ebiryamu ebyagala amanya nti we nali pira kale abantu bagenda kumpa attention naye nga onaku lwajjo eyamukozeseza ensobi yabadde eti kubanga ennaku zino bagamba akwana Harriet kati babadde baggala diversion y'ogudo era y'ensonga lwaki video bazitadde essaawa 6 ze Bajjo ndi one man army kumanya njagala tuddeyo ku mbewo ngamba abantu bano nze Chadade ko Bajjo batadde video ezo nga baagala abantu badde ku diversion y'omwana kumbe tuleme omukazi amaze emyaka 5 kadima kanzije mu ne koti omukazi amaze emyaka 5 lwaki okogera ebintu ebyo abirata champion gudo lwakoze concert nga ekyo kivulu kyakaggwa gwa munayuganda towebuuza magezi mazaale bwe abantu bakadama mulwawo okutegeera era video eyo bagita kironga sho ya gudo yakagwa ngesaze kakati baafiridde mu filimu yaabwe oyo omuwala nze tansobola yagamba inali mbendagano na signinga na yaga ateka yendagala ku social media ndingamwewolako se ate wabayogere tugenda genda ate n'omwana oyo bwalibanga wange ndi muzaalukuka kino kyengamba Kaye ndi musajja mukulu bwe balikola DNA ng'omwana oyo wange sirimulabirira Nchino nchigambide ku TikTok. Ati wewe kuba musayi wa naguza okuse. Kubanga mama we njagala mumale mu obuumba tutu. Mpuliriza. Kadima omukazi yene ojwanda omusajja okwagala omwana osinzira ku mpisa za nyina. Kitofo. Ti nyina bwe libadde kalu. Owulira. Nyina bwe libadde kalu. Simu ayagala kujja. Owulira kye nkugamba. Nyina bwe libadde kalu n'omwana ajja kubanga tategeeranga nyina. Kadi mochitegeera kwa nyina baba muwo busente ne bamugamba gendo tekao diversion rate kitegeza n'omwana liri badde bekalu ne mutumanyira mu abagamba mutetwogera ku champion good fe twogera ku alya ne sikini shogo yasaze temujja tukanga kubanga njagalamba buli wale kyerya kakati Kaye kankubuuze bwe nkugulanga oli malaya ne nkwe emitwalo gya 3 omwana mbadde n'obuvunaanyizibwa mbasi mbangu kanja biri byali byakwesanyusa baba weryamu biri byakwesanyusa alete n'omwana oyo tumutwale mistake bwejja n'ofuna olubuto oyo mwana abawange bamwekakasa Kaye osobola okulabira omwana gotakoze DNA sisobola ne kwa nyina namukebere minoni kakati eba business kati akrizenti yakola losi yategeka ekivule kimusalanga aliyeni losi nebaawo ezibagita job hazards mugambe muwe ezibagita job hazards ndi nezo okwetunda nenfunira yo olubuto ye losi gyenfunye ne kati kankubuze oteka chenkogazi wani mwadde ddala aliyeni sikini kati kati chikulagula abayimbi bwe gamet ndi kusaidia mukyala omukyala ina bwavayo nakugamba nti olubuto lulwo
ebisere bisinga yangamba maze kuzaala Desemba olubuto na lumwa January yazaala Desemba myezi 12 olubuto lwa myezi 12 Lwaki toyambala toyambala mupiira kyangamba nti owoomanyijako kondo kyangamba owoomanyijako kondo mulangerezijako nakebeza wamba obuntu namala kebeza kyangamba nti owoomanyijako kondo kakati ebikazikazi ebyo ebirowooza mbijja kujanga ku social media bimanyire baserebo bigendako makunze zitebimpita bulunoke kakati n'obuwomi wange bwe nakiwa mbwejjusa singa nabuwamu omukazi ategeera nempomera ekikazi nekiddeeri nekitandika okukola kijja ssaawa 6 ez'ekiro champion good shemaze omusala tumaze okubaaliyeeti waakyo mbukirekawo diversion kakati kankubuze Kaye nze diversion ezo bunzitya nze Bajjo muntya nze nakyenfiirwa kakati bakadama bagenda kunkola kikati kankubuze bakadama bagenda ate bakiche bakoze kwa aliya sikini so ya musaze enyonyi yabalemye okulinnya kati nze tuwanga wana ekikazi tewabanga we ekikazi wano ekidene kyefumba mukijja kujja kikange Bajjo mawulire temusobola kubanga public sina kyenjagaza siri awammwe sagala tulumbe nnyo tetulumba tokira mazima njagadde nnyo Bajjo ensonga yo ensonga yange kadima ensonga yange eri bwe mba nakugula nenkuwa sente zo bano obuvunanyizibwa toba ekira kyekugamba eri yali diru business nekola loss kati mukazi wakyagumira loss y'obwamala kyekusaba oli omukazi wo malaya yo bwovaayo yingizawo bulunoke sebo tuyambe anti bulunoke kino kyendimu bulunoke kyendimu kati nimukogera bulunoke kati Bajjo go ali oguze ku malaya malaya abaatya mbuli malaya abane waka bawaka akakokola ebintu n'owunga tasobola kulya malaya mulundi gumu n'otamuddamu naye kati kankubula ebbali abayina obukodyo bw'abasajja ab'enjawulo bandabanga gundi kakati Kaye olunaku lw'oliyenda ku malaya lunaku lw'ogenda okufuna obuwoomi olunaku lw'oliyenda ku malaya naye mbadde nkugamba tubadde tusaba obuwoomi ssebo mbuyina si ku malaya kakati nze okulabira omwana Sandi Buganda Kaye nina nabamulekwa bendabirira naye kakati zisaagala kukozesa diversion kati bw'obanga otayagala mwana we bamulabirira ogenda ku social media sobosirike kadima nina abaana 10 nammwe abakazi bwe tuba tubalidde byanzikiza nga tokinyumako gye mu bantu ngo lwaki ovaayo okunswaza ddala kandi ndi mubi yewe na bakazi abaswaza nabagane yatugamba waliwo omukazi wenzikiza nawe bikabulangiti 10 okumulya anaja mu public na kuswaza oyo webizigo misaimo yatugamba nti omukazi webizigo abantu teyatunyola siri saba fumisi temuteka ko saba fumisi nenze mbagambye muhemba sobola newe muyita papa abalwanire Bajjo era olaba Bajjo bannange omugagga lwalidde entula lwasesema Bajjo sesemye entula nagulako gumu saddayo kadima nagula gumu Bajjo nnuma kadima nagula omulundi gumu kati singa katolo yagula mukozi nagula omulundi gumu Bajjo muli mpulira ngo nnuma kakati bano abakitaddemu amaanyi